Yes, abuterevu tukwaniriza kujika media wasibye otya ogamba otya webale gyonna gyonna gyotuusaako engalo lunaku lwaleero omukulu Hajji Muizera abadde wali ku High Court ngaleteddwa okubeera nga bawaayo okusaba kwabwe okukubeera nga Hajji aweebwa bail. Munnange nno nga bw'omulaba awo ayozezza ku munye akaabye ebyaddala nga tasobola kukikkiriza nti omukyala Hajjati Zuula kino kyonna kyonna yakimutuusizzaako. Bambi musajja watu bagamba ezziga ly'omusajja nno liva wala, ezziga ly'omusajja liva wala, era bw'olaba nga omusajja akaabye omanya bumanya nti okunyigirizibwa kuba kukoze eki, kuba munnange kususse. Musajja tatera kubeera nga akaabakaaba naye lwakaabye omanya bambi kimuzi toweredde. Kakati kankuwe Honorable Muhammad Nsereko ng'atubuulira ebivudde mu kooti. Abantu bano basaavinze ku makyagaali tekitataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine kyovula abakote b'objectinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga nda naye kukyusakyusaamu wamu ngoyiza okuwakoma wagitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agayasi kiwakanya kino kiryoke population eri eri confused balaba byokola bipya omusango guli majesty court kooti ya wansi osabye mu kooti enkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo tugenda bagusindike ekyo nnyo anti kati process eri simple bw'oba bagusindisa oba tegabannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano tebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe. Kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki ogakati kangende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu. Tewaliwo buzibu bwe bugagenda owoze ng'ova bweru. Bantu bayitirivu mu Uganda abalina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kooti n'ekibakolera. Okusinziira ku kyennyonnyodde kitegeeza nti abantu bakyaddamu kujja mu kooti. Abantu ki? Tewali agigaana ne leero muzeera mu so kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bw'awandiika abasinga byabakooya dda. Oba oyogera oral submissions oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike. Oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya. Kitegeeza wano tetumalirawo buki budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira. Yes, ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde ku sayidi eyo olunaku olwaleero nga bwe nagambye Hajji Muizera akomezeddwawo mu kooti lwakuba leero atwaliddwa mu High Court okubeera nga bateekayo application eya beyiro ebadde egenda kubeera ya bigambo wabula omulamuzi abalagidde bagende babeere nga bagiteeka mu buwandiike, then bwe bamala ogiteeka mu buwandiike ne kooti nayo ebeere nga ebaddamu mu buwandiike oba ddala application eya beyiro bagikkiriza oba abagiganye. Kibali mukola bali mu kusaba kubeera nga Hajji Muizera abeere nga awozesebwa naye nga
ava bweru. Ekyo nno nga wowulidde Honorable Muhammad Nsereko ategeezezza nti Hajji Mwizera bw'anaabanga alina abamuyimirira abagumidde ab'ensonga bajja beera nga ate beyire eno emuweebwa, tesobola kubeera nga emummibwa, kubanga ne mu ssemateeka ekirambika bulungi nti abantu abali mu nsonga nga eza Hajji Mwizera bateekeddwa balina eddembe lyabwe okubeera nga bafuna bail ne baba nga bawoza bwe bajja mu kooti naye nga bava bweru. Ffenna updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu, subscribinga nawe atanaba kulikinga video eno ogende maaso obeere nga ate munnange ogirayikinga tubeere nga ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Ate bwe tweyongerayo ku nsonga zezimu eza Hajjati Zuula ne Hajji Ali kabuze kata full figure n'omukyala asenga kitone balwanagane beekuba ebikonde wali mu kooti gye tubadde nga emisango gya Hajji Ali ne Hajjati Zuula gikwajja. Jjukira bano balina embiranye yaabwe kuva dda. Kansooke nkulaga akatambi n'oluvannyuma nkomewo nkunnyonnyole. Ali ku tiimu Hajji kubanga omparanira bwere omanyiye wangu manyiyo lwaki owalana munno ndi muganda wolongo mu recording ebigambo bya Nalongo twogeza amazima leero Zobeda wali nakola ki gwe wantandika wakwatagana nze kitone wulira muganda wange wuliriza anti wulira nze Zubeda ulindako Zubeda nze bwensanga omuntu ng'avumasula moto nga mmanyisula moto n'ebitufu byakola angezezza bwensanga Hello. Wajama. This is the courtroom. It's not a market hall. Yeah. Okay? I know. Yes. So let us maintain noise here. Okay, we are going to talk slowly. Place of no what? Yeah, noise. Thank you, Afande atugambye kano sikatale kooti. Thank you so much. But my friend is there behind. I want to talk with that lady. Thank you. Thank you. Yes. Afande bagambye kano sikatale eno kooti. Yes, nga bw'olabye full figure ne senga kitone omuliro gubadde gukutte mu kooti nga beetabukidde nga okwewereza ebigambo kufuuse okwewereza ebigambo kwegamba nga bali mu kuyisinganya bigambo. Omusirikale yagezezzaako okubeera nga abayimiriza naye era we bavuddeawo ne wabweru omuliro nayo gukwatiddeyo kwegamba si byangu wadde yadde n'akatono. Waliwo ba social media in-laws abagamba nti full figure ne senga kitone ono baddidde entalo zaabwe ze balina bulijjo obusungu bwe balina ne babuleeta ate mu nsonga za Hajji ne Hajjati Zuula. Jjukira abagoberera full figure n'abagoberera senga kitone ono ekintu kino ekyogerwako mukimanyi bulungi nnyo. Bano bazenga basika omuguwa full figure ne senga kitone bazenga beewereza ebigambo ebyenjawulo nga beevuma ne beerangira n'ebizina ensonga n'ebizibadde tezinnatukaweeza Hajjati ne Hajji. Kati kitegeeza abantu bano bakwata ensonga zaabwe ne bazireeta mu musango guno. Omusango guno bagufuula battleground mwe balina okubeera nga balwanira entalo zaabwe beevumira mu musango guno naye nga beekwasa nti oli ali ttiimu Hajjati ate full figure ali ttiimu Hajji. Kimanyikiddwa bulungi nti full figure ali ttiimu Hajji Ali ate senga kitone ali ttiimu Hajjati Zuula. Kati awo ne biryoka bikwatagana bulungi kwegamba nga buli omu obusungu bwabwe babuddidde ne babuleeta mu nsonga eza Hajjati ne Hajji balowooze nti bali ku nsonga zino eza Hajjati ne Hajji naye nga bo balina ensonga zaabwe zibatannamaliriza era ze bali mu kulwanira mu nsonga ze nnyini eja Hajjati ne Hajji. Naye katulinde tulabe wa gye binaggwera. Ekyo nno bwe kyali ne kusenga kulannamanga kogase ne Mama Fiina nga bw'omanyi bano bonna basawo ba kinnansi era Mama Fiina kasita alangirira nti ali ku sayidi eya Hajji awo senga kitone asenga
kulanama naye n'ajoyininga side eya Hajjati Zuula. Kati awo oli Mama Fina adifendinga Hajji, ono adifendinga ani, kwegamba babiyingizaamu entalo zaabwe ziri personal naye nga bazirimbise mu nsonga zino eza Hajji ne Hajjati. Naye katulindirire tulabe wa gye binagwera, ffe twewaayo kubeera nga updates zonna tuzikutuusaako mu budde wano ku mukutu ogwa Jika Media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyagala kutandika on notification bell yo, bw'otereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga eyo engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otereevu video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire bwekuumizi ku mukutu guno gwa Jika Media. Subscribinga atanaba ku subscribinga, likinga, comment gendowoozayo mu comment section. Gwalina kyoyagala okubeera nga otuwabulamu ng'omukutu osobola obeera nga okiwandiika butereva wansi mu comment section. Tujja beera nga tukiteeka mu nkola. Gwe ng'olina kyowabula kireke butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.